si asoose okubanga afuna obululu bungi nnyo Tanzania ne Nyerere ne Mwinyi baabufunanga naye nti luli baali bakyalina enkola y'ekibiina ekimu nga pulezidenti yeesimbawo yekka nga taba naamuvuganya abangi ne bagaa nti yes asigalewo abatono ne bagaa nti asigalawo naye nenkugaa nti abagamba nti asigalawo bo baabanga tebaweereddwa mukisa kukola kampeyini mu ggwanga kuba referendamu yeetaaga saidi zombi ne ziba nga zigize eki naye Nyerere bw'amala okgenda ate n'agamba nti Tanzania CCM eyitiriddemu enguzi yeetaaga okuvuganyizibwa esobole okupafominga obulungi nga bali kaweweevu kakati bwe bakyusa infact baakeera kubanga mwali Nyerere yagala ekintu ekyo kibeerewo awo yatandika okyogerako ndowooza mu 88 kati naye nensuukakyuka mu nsi yonna zaali zigenda mu maaso kakati bwe bamala akalulu ka 9 ekisanja kya Hasani ekisembayo Mwinyi mu 91 ne beeyubula ne bakkiriza ebibiina era ne beeteekateekera ne batandika okuba ekyokulabirako nti bo tebalinze kweyubula wali ng'akalulu kagenda kutuuka naye nali omu ku batunuulizi mu kalulu k'e Tanzania aka 95 akaleeta munnamawulire munnaffe Benjamin Mkapa ku bwa pulezidenti bwa Tanzania Benjamin Mkapa edda yali munnamawulire mwali mu Nyerere oluvannyuma n'abeerako minisita wa information ate we baatukubira wano ku Amini ye yali owa foreign affairs kaakati ebyali mu kalulu ako tebirojjeka sijja byogerako naye nga CCM yawangula kyengezaako okugjawo nti ebimu ku bye bagamba shuluhu nze ne mu 95 nabigira ki nabiraba nga Benjamin Mkapa yajja abamu mubeera eno bali baba n'enkuba yaabwe ng'era ne kubaasooka y'enkuba kaakati ono noga ti bamulanga bukazi kuba nalabye munnaffe Kenya ng'agamba nti bo tebaliiredde kuba na pulezidenti muki na pulezidenti mukazi nempulira n'owano mu Uganda waliwo beeweeredde ndoozi basuubira ndi maaso bajja kubeera pulezidenti tebamukyala bashuluhu oyo ate gundi bo bataddewo amannya kaanajja wano n'afuuka ajja nakusingawo obuki obukambwe era ndowooza ekimu ku bye balowooza nti omukyalo ono mukambwe biva kubanga ne mu kibiina kye mwalimu okumusimbira amakuuli olw'okuba mukazi waliwo ebintu Prime Museveni ono alina ebintu byatuyambye byaliwo emabega naye n'abiteekamu nnyo amaanyi kubanga kati bw'otwala ku saidi ng'eya Buganda ogyeko Ssaabasajja Kabaka abantu abaabanga ab'amaanyi mu Buganda abalala kuba abantu balaba Katikkiro ne balaba abaami naye baabanga Namasole ne Naalinnya abo si basajja oba abo si baali baki balina roolo y'amaanyi nnyo kaakati naye kati omulembe guno gye guzze Museveni bw'aba ebulemeezi n'agamba buli kakiiko babuyitanga arasi kulina okubako omukazi ekyavaamu nti buli disitulikiti erina okuba n'omubaka omukyala nti kimu kyakusatu ekya paramenti n'enkiiko za wansi kulina okubeera kati ffe tukiraba ng'ekya bulijjo okyo nti Museveni yawandiika abakazi mu magye mu 79 banne nga bakikola bugenderevu bonna ne babafunyisa embuto ekabamba mu training nti balage nti abakazi tebasobola kuba bajaasi naye bwe yaddemu ebulemizi naddamu n'awandiika bannalweyisa tobalaba n'abalala bangi kakati Tanzania balabika babadde nabo balina ekizibu ekya omukyalo okubaaki kati balina n'ebyofuzi bye bataddemu bw'oba tomanyi nnyo bintu byayo banga togoberedde ebintu bya East Africa bulungi ne baga nti kaakati ate ono pulezidenti Muswahili okuva ku bizinga Zanzibar ng'ate Zanzibar waliyo oli Mwinyi yawangudde obwa pulezidenti bwa Zanzibar kati omuntu abitunuuliza olukwakwayo nalooza nti oba batuufu pulezidenti ne vice pulezidenti bombi Baswahili okuva e Zanzibar naye jjukira nti Zanzibar lyali ggwanga ery'etongo tebwalina bwakabaka ojjukira bwalina omukago n'obwakabaka bwa Buganda kakati Zanzibar ne bakola enkyukakyuka mu 64 ne basangulawo obwakabaka naye nga bwakabaka bwali bw'Abawarabu kati abaddugavu nga tebasobola kugira ki kwetengerera bakolera enkyukakyuka ezo yali muna Uganda Fred Marshall John Okello
olinga ngamba nti kirimu kukone ku busosoze ku mukyalo no Samia kenjagala okujja yako kakati bwe balaba tebeetengeredde baga nti John Okello yali ayagala beegatte na Kinya kubanga sultani we Zanzibar yafuganga emyalo egyo gi Mombasa Malindi ani okutuuka Bagamoyo kakati ye Nyerere n'amwesooka ono ne bamuteeka ku House Arrest Okello ye Nyerere n'atta omukago ne omusajja bali bamuyita Sheikh Obedi Karume ne bakola ki Zanzibar ne Tanganyika ne zeegatta mu ndagaano eyo ne bagamba president bw'anaavanga ku lukalu vice president ajja kuvanga ki ku bizinga president bw'anaavanga ku bizinga vice president anaavanga ku lukalu era nakati ono ayina running mate lwakuba amawulire tegamugyeeyo ow'oku lukalu ngaani nga vice president nga naye bwe yali ku Magufuli kakati oweri ku bizinga bali bayina ngeri ya federal ku autonomy keri eki ne bwe babireeta mu mawulire ne baleeta ate nendaba ne muganda wange kyeyaleese kyesikanyiza ddala nakyo General David Sejusa nagabo bebibina biganye amagye gagira eki gamba ate awo twavaawo nga East Africa tetukyaddayo eri Mbokero n'Amini tetukyaddayo Mbokero n'Amini ate nti amagye yadde girya Tanzania okufaana ngeri ya Uganda liri ideological naye ate era n'omuduumizi yakulaze muwulize nnyo eryani eri president eya Uganda toliwaanye nnyo erya Uganda siriwanyise kuba amagye ga Uganda nze omukisa gwe nnina gwe nkusinzaako nalaba ku kye bayita Uganda Army oba Uganda Armed Forces nendaba ku neno Tanzanian People's Defence Forces nenjirabako ng'egoba Uganda Army Omutanzania yakugambanga nti weesege muddembe ntampega lisasi ng'olowooza nti takkube nakuba n'ogwa ku ttaka aba Uganda mu Oluswayiri baaludogomokerangamu n'okuluboggoleramu Abatanzania babanga abalusidiramu omukwano naye nakuba eki nakuba esasi then nendaba ku lwange eryani erikyasinza okuba obubi mu Uganda erya UN eryobotetto kakate nendaba NRA nti gye lyaba era nerya Museveni yalimu kubanga lyakolebwa Florence n'ekikosi marumu so toyinza gamba mbu lyalyobote ne Museveni yalimu eri UNRA yava Tanzania ndowooza mwami Museveni ne Nyerere bali tebasusa bajasirukubu nengamba UNRA gye bawandiikira wano bwe batuuka wano Lule bwe yawandiika bonna oluleeta wano mwami Mayengo aba abagobamu nti bava mu Rongo tribes ne bagenda ne bawandiika omanyi ku lw'obulungi bw'eggwanga ebimu tetukyayagala byoge ne bawandiika tribal militias okuva mu bimu ku bitundu bya Uganda ne batta abantu mu Arua ne bakatagga ne batta abantu e Luweero ne bakatagga naye omanyi tono bataatu erabiza esitole y'okufunisa abajasi baffe embuto mumagye obadde okyagimalirizawo engeri gyekosezaamu gibadde ogiratinga ku nsonga za abasajja tetunnamatira nti n'abakazi baba bakama baffe nga tetubadde n'abakazi ne babanga bakolera ddala ekisega abakazi tebatera kuba balyake yadde mulimu abatuyiwayo era omukazi olumu bw'abeera omulyake beekokkola omusajja oba mwannyina oba omutabani oba omuko naye omusajja nga teri gwe babasajja bamanyi nti baki so tulina okwebeeramu ekyo naye kuba tuyinza ekisobola okutereeza Tanzania first of all tulina okukkiriza nti abantu be Tanzania balonze era abeekalakaasi ojja kwesanga nga Tanzania tuyinza okuba nga ffe tugisinza intelligence mu kalulu kali ojjukira ekitongole wano ekyali kireese ssente okusiyaga abantu okwegugunga gavumenti n'ekirabukira ne ku luno wera wabaddewo ekyabadde kigize eki balabika ab'e Tanzania babisaagiramu ogambye nkizijjukira naye sikijjukira nalina omukutu ku TVM nga tugenda bwe twamalanga nga wano ne batusaanyusaamu nnyo nebbaasa enzito nengamba ate kiri kibaga tofaayo era nga nekyodda ekitongole bakimyembuga ebbaasa yaffe ddala ebbaasa zaadde zivenengamba agenda yali nnene bweti bw'oyinza okuba nga wano tikyatuukawo tewekigiraki naye Tanzania bano abeekalakaasa ziyinza okuba ebbaasa ezo ng'abantu be Tanzania oba asiimye ekiriwo naye ku lw'obulungi Tanzania erina byetusinga naye erina byetusaana etukoppeko ku lw'obulungi bw'okwegatta nze sikaka mukazi nti atta omukago ekibiina ekitta omukago kyekibiina nga tekiweza
babaka niwe ono yawangudde byonna naye asobola okuyita bali nga bwe twayita DP ne UPC nemukola MOU n'akola nabo ne bakola constitutional reforms ekira kyendowooza ekibatawaanya nga maliriza ekintu kino mu mwaka gwa 95 nga Ali Hassan Mwinyi ali ku kisanja ky'ekisembayo era eno ku Mainland mwalimu ng'abagana lwaki bafugwa Abaswahili kagira ne kajja yadde Abatanzania ebyo babikweka tebabiraga mangu kaakati ne basalombu babeere ne gavumenti bazeewo gavumenti ye Tanganyika gye baayina nga tebanneegatta ne Zanzibar ng'abe Zanzibar bwe baasigaza eyaabwe n'oluvannyuma bateeko gavumenti ya federo ya Tanzania Parliament n'ekiisa ndowooza ne Mwinyi yali amaze okukiteekako omukono Nyerere n'agamba ekyo bwe mukikola temunziikanga ku ttaka lyaki amendment eri awo eringa bwolaba regional government mu ssemateeka yaffe eya Uganda ekintu ekyo nakyo bwe banaakiza ndowooza bano ab'oku Mainland ku lukalu emitima gijja batereera kubanga kindabikira nti batandise okufuna obuzibu buli bannaabwe abeeri ku bizinga bwe babanga be bali mu ntebe ey'obwa president so ng'ate balance eyo kizinga Mainland musiraamu mukrista badde babibalansinga bulungi n'abe Nigeria bayigo bibalansinga kibadde kibakoledde